Kati okuva leero we nakitegedde nti TikTok ye mainstream media ya Uganda gwe komuledi naye nayi nessimu lemezaamu ate bano tubasobola buli omu akwate wasobola nabagambye ndi ku fake opposition buli omu akwate wasobola tubasobola kati buli ono watagala point where you feel like you are running out of your skin and you want to strangle somebody. You are facing it rough. People are insulting you left, right, center. They are attacking you that you have not done anything. And then you are fighting impunity. Impunity is also descending on you, fighting against you, because now Ham has unleashed people to insult me. They are everywhere on TikTok. They are everywhere. I'm told I'm not on TikTok. I hear this. I heard Mugajo was saying it should be banned. I don't know for what reason. Anyway, kati mukulu fe amo tatusasula nze sikolera amo naye tugamba sikolera Hamisi Kigundu fe tugamba temutwe kukuutirizaako kye tugamba temutwe kukuutirizaako fe kye tugamba nti opposition yamwe tetugyesiga mukole ebyamwe naffe tukole ebyaffe bye tugamba okitegera ekintu kino bannayuganda kambabuulira ekintu kimu nabagambye zonna odds kati zigatta kati gweweebuuze NRM etuleeta ne Mathias Mpuuga negamba nti aleete ebiteeso ebigenda okukyusa mu elections za Uganda nga bijijjako olaba wano bebana abantu bano abatusiwaza the previous mistake gye tugenda okukola kwegatta n'abantu bano lwaki tugenda kuba nga tetuli ba student ba history balungi olw'ensonga nti ebyaffe tugenda kuba tubizeemu byekole nga we byali okitegeera ekintu ekyo lwaki nkugamba nti ebyaffe bino bigenda kuba byekoze nakugambye kati watuli wali mu revolution nga abazungu bano bamaze okukakasa basinkanye his excellence Kyagulanyi bagamba zonna political parties bagenda zisinkana tuli mwaka gwa 1953 1962 okitegeera we tuli waliwo mistake yakolebwa era yaliva mu alliance zino ekitutuusiza wano leero okutuuka nti Museveni ono okuva ku olwo mistake eyo yakolebwa tuli mu bukulembeze bwa musaayi tetugenda biddamu tubeera musengavuddemu ngaddemu okitegeera ekintu kino siina decision ku secretariat naye nja kiteekawo nabo bakiteeke into consideration bakitunuulire mistake yakolebwa yali yakewayi kwegatta ku UPC ewali mistake kati gwe munnayuganda atagira ekintu kino omanyi nze naliwo mwe temwaliwo njagala otunuulire ekintu kino olaba eno PUPU ogiraba People's Union Party of Uganda eno ya Busoga mwalina political party nete bajogira ko linnya lwaki kubanga yakola decision ey'amaanyi eyagaliza Uganda ensi etali ku selfish interest kati njaga tu comparing unification bili oba coalitions bili ezakolebwa ezatulidinga ku independence ya Uganda tulabe mu na Uganda dala coalition kije twetaaga alliance kije twetaaga okitegera ekintu kino eno ya PUPU eno ya UPC okitegera wano bali bamuyita William Wilberforce Kadumbula na Diopo wokusatu ono Apollo Milton Obote ono wa PUPU ono wa UPC Sekabaka Edward Luwangula Muteso wokubiri wawangangusibwa abantu abaganda batandika okwekalakasa nga bagala kabaka waabwe okitegera ekintu kino kabaka wa Busoga kyabazinga wa Busoga Biden yaliko William Wilberforce Kadumbula na Diopo wokusatu yalina political party gye bayita PUPU okitegera yagireeta nakola neyegatta muki mukewayi kubavubuka bakewayi political party eno gye yajja nayo olw'ensonga nti it was a revolutionary movement abaana bakewayi batandikanga revolutionary movement then later alone nefuuka political party yasooka kubeera yali movement nga yamaanyi nnyo okitegera yaliwo naye nga tebanagirigitibayizinga nnyo okutuuka ku political party it was a movement at first eyali yagala yangeekuoyo abazungu neyagala Sir Edward Luwangula Muteso owokubiri okukomawo yakwata PUPU n'agireeta n'agiguliza mu kewayi okitegera ekintu kino nefuuka revolutionary movement etya emu okitegeera ekyo then we tujja nti abazungu bano bali balina ekintu kyetuwala bannanga abazungu bano ba hypocrite tulina okwegendereza ennyo ba hypocrite kubanga ekisooka tebaagala muganda kufuga ekyo kimu ekyokubiri tebaagala mukatuliki kufuga Uganda tebakyagala kuba ba protestant okitegeera ekintu ekyo kati factors oba force eyabaliko luli eyakewayi kati ya people power leero kati odds zino baziraba ntino tezikola kitezigera mu favor yako kiche bakola basobola okubateerawo ekiwanyi ne tugenda mu kalulu akekiwanyi nga bakalimu his excellence Kyagulanyi n'akawangula naye nga balina agendas zaabwe ate banene tubamanyi nti bano ba agent bani ba Museveni kana akabinja kano kenjogerako kaba agent ba Museveni tukamanyi okitegera ekintu ekyo kati basobola okwatula okubanga tubataddeko ekibuli ne bagamba katubawe ne batuwa then ono ne bamujjawo nga Apollo Milton Obote we yakikola nti Obote ono yagana okwata UPC agibulize mu kewayi ebere revolutionary movement yemu okitegera Obote kiki yakola alliance ne kewayi
yakwata movement party ikewa iko yali nkugambye yali avuka ba revolutionaries oshigira najigatta kuki nakola alliance na UPC nenjagala mujukire ku Lancaster agreement yenu najibagama konti Apollo Milton Obote atasinkana abantu bano mu kyama batesezanisa Edward Muteso okubiri okumutta mission Apollo Milton Obote yakola obulungi oshitegere ekintu ekyo najjawo Ssekabaka Edward Muteso okubiri gwafuka musayi paka leero kuona yajanga political party wawula ate ko agendas zono zali za kununula Uganda era ensonga lwaki yali first vice president wa Uganda kitegeza target yono yabera achieved naye ate yono yatuletera suffering kati leero kibagala weebuze lwaki omuntu abantu bano ababadde bagana za alliance leero bazisingu zipika mu muliro twegatte ate ngolende bamazo tulaga sign ezobulibwe enkwe TDA bagano jegattako go forward eyamama mbabazi bagano jegattako oshigira mu 2016 bagano jegattako lwaki ne yafe bajagala nnyo mukuru the best way wemba mwagala tubasanyukire nnyo tubadibilating ne mbyo bufuzi bya Uganda butatwegattako mulekera okwekukutirizaako bantu mwete tubagala sibagala nti emyaka jange je ninako emyaka 2 bana basajja be bagisse emyaka 2 akati yero yaganze netunuze mu kamera tandiko okuwana wano twegatte ne Elias Lukwago baba besije basimya politicians nonsense tunaddamu ebyo ate tunoone emyaka 2 amalamu ba Elias Lukwago batulidde mu olukwe mubeere ku byammwe naffe tubeere ku byaffe abantu bano ebbanga ddene nnyo His Excellency Kyagulanyi bagamba nange twegatte njagala mujjukire ne senior politician yomu gwe bagenza okukyalirako mu komera nga bavudde mu parliament mu 2021 ebyobufuzi yali abivuddemu ne bagenda okumulaba nti article 14 bagimenya yadduka emisinde n'agenda mu campaign rally ono yesiga obunga bwa muwogo eyokuba obunga bwa muwogo mbutti ya gas nadduka agenda campaigninge okitegera ekintu ekyo ne bajja ku kitebe kyaffe lwe tukiggulawo omwami omu n'akwata n'akazinda Mr. President biki n'ayogera ogundi naye tugenda mu first phase tour tugenda mu tour omuyayo oyo baali nabo mu tour banoonya bagundi banoonya bantu naye nga tayogera ku byaffe kati waliwo ono omwami ono Mr. Rule of Law buli wabeera alina okunyigawo erinnya Besigye newe litaja banna Uganda ono Mr. Rule of Law waddamu okuteeka erinnya Besigye mu mugobeewo wemba mwina ne kubucupa mu bumukube tetwagala kutuzanna muno tetugenda kuddamu ebyo revolution yonna webegenda mu maaso tetusuubira muntu kugulawo political party ng'olina agendas nnungi nedda kiki olina okukola weegatte ku revolutional movement si revolutional party national unity platform in this case bano bali balina kwegatta ku revolutional movement gye bayita people power movement then for people power movement fe twali tulina obbawa hype ne tubateeka muki mu political places oba positions ne tubagamba mugende mukiikirire national unity platform kubanga mulina seniority oba ebyo mubimanyi mugende muzanye akasajja mukazoganye ku political level naye sebo bana abayayi okumanya nga Apollo Milton Obote bennyini bajja baagala na political party yabo kati baagala kukozesa ffe what do they have on the table Elias Lukwago akyasobola okuwangula n'akalulu n'emitwalo 10 aweze emitwalo 10 egy'abantu Elias Lukwago njagala mutunulye Besigye njagala mutunulye Winikiza abantu bekasese bakyamukiririzamu njagala mutunulye Gwigole Mugisha muntu wafaanana leero naye kakati bazze sebombo balina amaanyi nawe tuneegattaga emaanyi mukulu unification ina kubeerawo ku bantu abantu balina okwegatta naye ebbanga ddene lyonna mutulaze nti ffe abantu mugenda twetaaga musawa ya byabufuzi okawukawe mugenda otwetaagira okitegeera ekintu ekyo buli ebyobufuzi ebituuka ne baleeta busabbuuni naye kakati olwokubanga omusajja ajja n'atuzibula amaaso njagala omuwulye ku kiseera ky'abano babeeredde mu politics gwe muvuuka munnange nze naawe obadde omanyi kaluluka abavubuka wali okamanyiiko wali omanyi nti abavubuka ffenna twetaaga politics wabula baali baateekawo political class yaabwe okitegeera be balina okuwa amasannyalaze nga abasannyalaze bagasentalinga eriyo omusajja n'akwata n'agalinnyamu feezi ne ziwatukira ku bantu bonna kati tubataddeko akagundi ne tiktok batandise ogirikogonaizinga okitegeera ekintu kino bantu mmwe tetubaagala nze sibaagala bantu mmwe mwantama era buli wembalaba nga muntu esembereza mpulirira ddala ogunugu nga gunzita okitegeera ekintu kino omuntu sirwaze emyaka 2 naye nakati temunnapowa mwagala tuukiriza bigendererwa bya musajja buli wakwata akazindalo Dokita Kiza Besigye n'akola bwati Dokita Besigye ne bamukola bwati tukoze tuti okoze eki generation yaffe tekyali yakunnyonnyola byokoze generation yaffe yakutulaga byokoze tuyiribane Museveni tumugamba talina kyatukoledde ate yagezaako tunnyonnyola zi PDM kati naawe byozza okutugira we are fighting impunity ngwengani gwe bagambye olina amaanyi agasobola okulwanyisa impunity mu Uganda badde nga olina kuŋŋanya bannayuganda ffenna tujje tulwanyise impunity kati ojja otugira temutubuulira nammwe ebigundi byammwe temutubuulira the best way kirabo kye mugenda okutuwa distance yourself from us mutwesonyiwe